Olubereberye Ssuula 29 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yakobo n'alyoka agenda ng'atambula n'ajja mu nsi ey'abantu ab'ebuvanjuba. N'atuula era laba oluzzi mu nnimiro era laba ebisibo 3 eby'endiga nga zigalamidde awo awali oluzzi, kubanga mu luzzi olwo mwe baanywesezanga ebisibo. N'ejjinja eryali ku kamwa k'oluzzi lyali ddene, n'ebisibo byonna 3 ne bikuŋŋaanira awo, ne bayiringisa ejjinja okuliggya ku luzzi, ne banywesa endiga, era ne bazza ejjinja ku luzzi mu kifo kyalyo. Yakobo n'abagamba nti, baganda bange muva wa? Ne boogera nti tuva Kalani. N'ababuuza nti, mumanyi Labbaani omwana wa Nakoli? Ne bamuddamu nti tumumanyi. N'ababuuza nti mulamu? Ne baddamu nti mulamu. Era laba Laakeeri muwala wajja n'endiga. N'ayogera nti, laba kati ttuntu so obudde tebunnatuuka ensolo okukuŋŋaanyizibwa. Munywese endiga mugende muziriise. Ne boogera nti tetuyinza ebisolo byonna tulenga tebinnakuŋŋaanyizibwa ku luzzi tulyoke tunywese endiga. Bwe yali akyayogera nabo, Laakeeri n'ajja n'endiga za kitaawe, kubanga ye yazirondanga. Awo olwatuuka Yakobo bwe yalaba Laakeeri muwala wa Labbaani, mwannyina n'endiga za Labbaani, Yakobo n'asembera n'ayiringisa ejjinja n'alijja ku luzzi n'anywesa ekisibo kya Labbaani mwannyina. Yakobo n'anywegera Laakeeri n'akaaba mu ddoboozi eddene ennyo. Yakobo n'abuulira Laakeeri nti, ndi waluganda ne kitaawo, ndi mwana wa Lebbeeka. Laakeeri n'adduka n'abuulira kitaawe. Awo olwatuuka Labbaani bwe yawulira ebigambo bya Yakobo omwana wa mwannyina nga yazze, n'adduka n'ajja okumusisinkana, n'amugwa mu kifuba n'amunywegera, n'amuyingiza mu nnyumba ye. Yakobo n'abuulira Labbaani ebigambo ebyo byonna. Labbaani n'amugamba nti, mazima ggwe oli ggumba lyange era omubiri gwange. Yakobo n'abeera eyo okumala omwezi gumu. Labbaani n'agamba Yakobo nti, olw'okuba ng'oli muganda wange ky'onoovanga ompeereza ng'obwereere, mbuulire empeera ye eneebanga ki? Era Labbaani yalina abawala 2, erinnya ly'omukulu Leeya n'erinnya ly'omuto Laakeeri. Ne Leeya amaaso ge gaali magonvu, naye Laakeeri yali mulungi n'amaaso ge nga gasanyusa. Yakobo n'ayagala Laakeeri n'ayogera nti, nja kukuweereza okumala emyaka 7 ompe Laakeeri muwala wo omuto. Labbaani n'ayogera nti, wakiri muwagga okusinga okumuwa omusajja omulala. Yakobo n'aweereza emyaka 7 aweebwe Laakeeri, ne gimulabikira ng'ennaku entono olw'okwagala kwe yamwagala. Yakobo n'agamba Labbaani nti, mpa omukazi wange mmuwase kubanga ennaku ze twalagaana ziweddeyo. Labbaani n'akuŋŋaanya abantu bonna ab'omu kifo n'afumba embaga. Awo olwatuuka akawungeezi n'addira Leeya omwana we n'amumuleetera ne yeegatta naye. Labbaani n'awaayo omuzaana we Zirupa eri muwala we Leeya okuba omuzaana we. Awo bwe bwakya enkya, Yakobo n'alaba nga ye Leeya. N'agamba Labbaani nti, kiki kino ky'okoze? Saakuweereza lwa Laakeeri? Kale kiki ekikunnimbisizza? Labbaani n'addamu nti, si mpisa yaffe mu nsi yaffe okufumbiza omuto okusooka omukulu. Sooka omaleko ennaku 7 ez'obugole ne Leeya, tulyoke tukuwa omulala, olw'okuweereza kw'ogenda okumpeereza nate okumala emyaka emirala 7. Yakobo n'akkiriza, era ennaku 7 bwe zaayitawo, Labbaani n'amuwa muwala we Laakeeri okuba mukazi we. Labbaani n'awaayo ne Biira omuzaana we okubeera omuzaana wa Laakeeri. Yakobo ne yeegatta ne Laakeeri era n'amwagala nnyo okusinga Leeya. N'aweereza Labbaani nate emyaka emirala 7. Mukama bwe yalaba nga Leeya yakyayibwa n'asumulula olubuto lwe, naye Laakeeri yali mugumba. Leeya n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Lewubeeni, kubanga yayogera nti, kubanga Mukama atunuulidde ekibonoobono kyange, kubanga kaakano bazaana njagala. N'aba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'ayogera nti, kubanga Mukama yawulira nga nkyayibbwa era kyavudde ampa omwana ono, n'amutuuma erinnya Simyoni. N'aba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'ayogera nti, kale nno omulundi guno bazaaneegatta nange, kubanga muzaalidde abaana ab'obulenzi 3. N'amutuuma erinnya lye Leevi. N'aba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'ayogera nti, omulundi guno n'amutendereza Mukama, kyeyava amutuuma erinnya lye Yuda, n'alekera awo okuzaala.